Abazigu abatannategeekeka balumbye hoteri y'Abachina eya T-Star esangibwa Ntinda mu Nakawa Division wano mu Kampala ne banyaga pikipiki namba UES 888D ey'omu ku baganda ba maneja wa hoteri eno Abdul Mahir ng'eneetwaliddwa ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kitegeekese nti bakondo baadde batambulira mu mmotoka ekika kya Mark II new model namba UAQ 673G enjeru ng'eva Kampala ng'ejja ebalondoola ng'omukulu mu hoteri eno bw'annyonnyola. And that car is turned back and change the face for car to location like this. After some minutes, that one guy is coming out and come here and touch the handle. I don't know what correct use and break the lock. After break the lock, go and sit in the car. And that one watching, that guy watching downside. Bano baddukidde ku poliisi y'e Ntinda okugulawo omusango. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Isijire akakasizza okubbibwa kwa pikipiki eno. Okusinziira ku CCTV footage gye twalabye pikipiki eno yabbiddwa oluvannyuma lw'emmotoka okujja n'epaakingi n'omuvaamu abantu abatannategeerekeka ne bavaawo ne pikipiki eno. Of course, nannyini pikipiki yazze n'atutegeezaako era nga tuli mu kwetegereza bantu abo be baani emmotoka eyo yaani ebisingako tujja kuba tubibategeeza nga okunoonyereza kwaffe kuli. Marvin Museyeeye yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.